Minisita Nabakoba ekiwandiiko kino akiwadde munnamateeka wa John Lumala Seka Lawrence ng'ono okutuuka ku ttaka lino asookedde ku poliisi y'emazzi ekisangibwa mu disitulikiti y'e Luweero okufuna abasirikale abayinza okubakuuma nga batuukiriza ekiragiro kya minisita. Baafuna olukiiko ne minisita ku kitundu okwali ne RDC ne DPC. Minisita n'abayimiriza okukola ekintu kyonna ku ttaka kuno paka nga okunoonyeza kuwedde, naye wiikisi nga 2 bajja ne basenda ettaka lyonna ne batema emiti gyonna egiruddeko, giri myaka egimu 5 egimu 10 ne bagyokya amanda, era ne balaga nti batandise n'okusimba ebikajjo. So ne tukuba enduulu wa minisita n'atuyamba okuyimiriza abantu bano as we process a court order from Luweero for the same, and we managed to file a temporary and interim stopping the same. However, the dates are far on 13th November, I think, shall be in court for the same matter. Seka bw'atuuse ku ttaka asanze nga waliwo abali mu kulikolerako ng'abamu basimbyeko kasooli ate abalala nga basimbyeko ebikajjo era nga baateekako n'obusiisira mwe beebaka. Ono asanze akaseera akazibu okumatiza abatuuze baasanze ku ttaka lino ng'abategeeza bwe balina okwamuka ettaka lino, wabula buli omu abadde asooya munne ebibuuzo, era omu ku baasanze ku ttaka lino Garonda Sowali ono amunnyonnyodde kyokka nga alinga atabitegedde. Bwe sigala wano ekiwandiiko kino kiva wa minisita. Batugamba nti buli mumu abadde akozesa wabako. Oyina wano ekibanja. Oyina ekibanja kuno. Wano kati twali tulimirawo kasooli. Sebo. Kati olima kasooli. Ani yakupanja? Mwami Lumala. Sebo. N'olimirawo kasooli. Kibuka ina wano ettaka. Anze simanyi. Kakati sebo mukama wange. Mwami Lumala temwogera bigambo bingi ba sebo. Kati tulimirawo kasooli. Sebo. Nena kanyi. Kasooli ne mulima. Ono mumulekete mumufaako. Bano beeyongedde okugenda mu bifo ebirala era ng'eno obwedda bayimiriza buli gwe basanga mu ttaka lino era nga basinga bategeeza ng'ettaka lino liriko enkayana. John Lumala agambye nti okutuuka ogende wa minisita babadde basusse okumunyigiriza ku ttaka lye eriwezaako yiika 8 ng'emiti gyonna asanze bagimazeewo nga n'egimu baagyokyamu amanda. Lumala ategeezezza nti ekiseera we yagulira ettaka lino yali akolera Makerere ng'era asapulayingayo mmere. Ettaka lyo ng'olaba bagamba bagitemya amanda, emirala bagisangamu gya myaka nga 10, ogwamu amaanyi n'empale nga tekyasiba bulungi. Era bwe tutunuulira bwe tuti kyekino minisita Nabakoba bwe twali mu ofiisi ya komisona teyabalagira kuteba miti, yagamba mugende mbadde ennaku 21 mbawe ripooti. Godfrey Sekandinga ono ye maneja wa faamu ya Lumala agambye nti kyewuunyisa abantu abakaanira ettaka lino kyokka nga babasaba empapula ziryogerako beebuzaabuza. Bawa minisita n'abayita baagala kunoonyereza tebalina kyapa n'ettaka teribasomangako. Minisita n'abayimiza naye abasajja simanyi kye baagalita. Ye Saalongo Nyombi Posiano ng'ono ye ssentebe w'emazzi agambye nti obuzibu bwonna buva ku minisitule y'eby'ettaka okufulumyanga ebyapa eby'enjawulo ku ttaka erimu, era n'asaba omukulembeze w'eggwanga okutereeza ekitongole kino. Ngafe abakulembeze b'omu byalo wabula kyetusaba minisitule za langi pulezidenti azikwateko zikole amazima ku ebyo bye zituukiriza. Abantu babeere beeruufu, buli omu abeere mweruufu ku kiki ekyalina okusinga okufulumya ebyapa ebiwera ku ttaka limu. Kati kusaba leero mukulu Lumala alina ettaka, wavaawo n'abalala bakibuuka nabo bagamba ettaka lyabwe. Lubalusewa TV mazima ku mazima.